Waliwo akakuukuubu k'aba MPs abatandise okukola obukuukuubu bwe baleeta endowooza decisions ezitagenda kugasa ggwanga nti leader of opposition yandibadde alondebwa na babaka. Leader of opposition yandibadde alondebwa na babaka. Wanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku Yugi Updates TV. Yonna gy'owangalira n'oba ng'otuwuliriza baganda bange abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja mbalamusizzaako nnyo, abali e Qatar, Dubai, Oman, Saudi Arabia, Jordan, Canada, Nairobi, abali e South Africa nammwe mbalamusizzaako nnyo, mukola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Ngenze maaso n'okusaasira eyo yenna yalumizibwa, Mukama Katonda ansabye akusaasire, naawe afiiriddwako wuwe Mukama Katonda akugumye. Mukwano gwange watannakuba ng'osubscribinga kutegeeza genda maaso subscribinge, teweerabira kukoona ku kade. Kaakati nno ba MPs omuli Richard Lumu, Mityana South, ono nno yajjira na ku kaadi ya Nuupu okumanya abantu bazibu. Ono nno yali wa Democratic Party. Yali wa Democratic Party naye ne tulaba nga ajjidde mu People Power, yajjira mu People Power nga yeekuusa ku kibondo kya People Power era yalabikibwako ng'ayambadde n'akakoofiira akamulaga nti nno ali mu National Unity Platform. Olwo ng'asaba kaadi ng'ayagala kujjira ku kaadi ya Nuupu. Kakati ono y'omu olw'okubanga Joel Sonyonyi yabadde acriticizing ensonga ya regional seating nga awa ennambulula ye engeri ssente zigenda okudiibuddwamu za public funds mu ngeri y'okujaajaamizibwa nga batwala regional seatings eggulu. Kakati Joel Sonyonyi teyakomye n'ekyo, n'agamba n'okugamba opposition bo tebagenda kulabikawo ku lutuulo olwo era abasinga tebalabiseeko okuggyako ab'omululu. Kakati ono Richard Lumu, Mityana South MP kwe yaviiridde n'agamba agenda kuba agalantinga leave ya parliament ebeere ng'epresentinga private number bill egenda okubeera ng'erabikako mu August House balekitinge basobole okuba nga beerekitinga leader of opposition. Lumu agamba ng'asinziira ku lunaku olwokusatu nti engeri y'okupromotingamu democracy mbu MPs abali mu opposition balina okuba nga bagalantingibwa opportunity okuba nga baparticipatinga mu section yaabwe eya leader of opposition. Agamba nti nno tuli ba opposition era tuli balonde ate era naffe twalonda speaker. Ekintu ekirina reason lwaki tuba nga tutuula, y'ensonga lwaki tutuula mu bifo ebyo. N'agamba era twalonda ne president. N'agamba tewali nsonga lwaki leader of opposition talondebwa bulondebwa. Lumu Richard bw'atyo bw'agambye kinyegenyege kyamaze ne kimukwata. Era yamaze na arguinga n'agamba nti kya mugaso nnyo pira za democracy ezirondebwa zirina okuba nga zikolebwa ngaffe ba MPs aba opposition era ffe abanaatera okuba nga tutwala obuyinza. Lumu asekendinga nti National Unity Platforms Michael Kakembo ow'Entebbe municipality abadde ajuwinga agamba move eno eyinza okutuyambako okuuniting opposition. Agamba nti ndi convinced nti move eno egenda tuwa unity ey'amaanyi ngaffe aba opposition era tuwe ne respect tubeere nga turespectinga ffenna each other. Agamba leka tulonde omukulembeze waffe. Kiki ekikyamu ekyokulonda omukulembeze wa opposition? Agamba nze nnyimirira wano okusekendinga motion eno in good face. Agamba kijja tuyamba era kijja na kuyamba okutubuildinga ffe ngaffe aba opposition n'otuteeka unity n'otuteekamu strengths ey'opposition n'okurespectinga each other. Agamba nti nze nnina okuparticipatinga
mu kulonda leader nga opposition Kakembo Watto wagambye newankubadde Okiini Ojala MP wa Chwa West yakiganye move eno yagiganye saying yagamba nti eno arrangement gye mugezaako otteekawo mu parliament working perfect eri perfect era rumors ku motion ejja kubeera dangerous okusinziira ku ne binaavaayo yagamba ejja kubeera ya bulabe ejja kuba ya bulabe nnyo ddala agamba arrangement eno ejja kuba nga ekola mu ngeri endala nga targetinze structure ya parliament. Tetufunangako situation mu Uganda okubanga ruling government yebanga electinga party chief whip ate era mu ngeri yemu nga tulina ne prime minister alondebwa obulondebwa. Nagamba motion eno gye mugezaako okupresentinga lumu ne munno eri dangerous. Musaanidde mukitunule mu mitwe gyammwe. Motion eno ey'okuselectinga oba ey'okulonda leader of opposition ereetawo disagreement mu opposition, egezezaako okuleetawo disagreement mu opposition eri leader of opposition Joel Ssenyonyi boycott mu parliamentary regional sitting bavuddeko okuleeta motion eno. Opposition MPs abasinga bavuddemu leader of opposition okubanga obutatendinga regional sitting mu ggulu. Jjukira nti no section 8 eya Administration of the Parliament Act eya chap 272 providinga section of leader of opposition nga obw'ekibiina eky'opposition yayina garanti ennamba ne strength ey'amaanyi mu parliament Act 82A Kawairo A of the Constitution etuwa Parliament Authority, etuwa obuyinza okusalawo ani leader of opposition era ani alonda n'engeri y'omulondamu okusobola okuholdinga office. Presidentially oba tuba tupresentinga National Unity Platform ekibiina kya NUP yenna leading opposition party mu August House yebuvuddeko yalonda Nakawa West Registrar Joel Ssenyonyi okurepressinga former Mathias Mpuuga yaliko leader of opposition. Oba okitegeera kaakati amateeka mu parliament n'obuwaayiro bukulagira nti nno party ey'opposition esingamu bammemba abangi mu parliament bebalina okugenda mu maaso n'okusalawo ane leader of opposition era nga bwekiri yensonga lwaki Mathias Mpuuga yalondebwa nga former leader of opposition n'avaako kakati n'ono Joel Ssenyonyi yalondebwa n'omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nasobola okuba nga amuteeka ku bwa leader of opposition. Kati lumu ne munne ensonga eno gye bagezaako okuyisa tejja kukola. Bakkirize bukkiriza nti nno balina obujja ku leader of opposition Joel Ssenyonyi olw'okuba agezezaako okubayikootinga parliamentary sittings ezibadde zitujjira mu ggulu. Kati bano balaba nga babalemesa okulya yensonga lwaki batandise okuleetawo propose ezo ne motion ng'ezo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Tegeeza jangu mu comment section likinga, sharinga, commentinga. Gw'atanaakuba ng'osubscribinga kutegeeza genda maaso n'okusubscribinga. Kwagala nnyo webale kwekuumira ku Yugi Updates TV.